ABAEBBULANIYA essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale mu bigambo byetwogera kino kyekinyusi. Tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'Obukulu obw'omu ggulu, omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima etaazimbibwa bantu wabula Mukama. Kubanga buli kabona asinga obukulu alondebwa olw'omulimu ogw'okuwangayo ebirabo era n'essaddaaka, kyekiva kimugwanira ne kabona ono okubaako n'ekintu ky'awaayo. Kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono, nga waliwo bakabona abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe gali. Baweerereza mu kifaananyi na kisiikirize ky'ebyo eby'omu ggulu, nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga Katonda yamugamba nti, laba ng'okola byonna nga bwe byakulagiddwa ku lusozi. Naye kaakano bwe kiri, Yesu yaweebwa okuweereza okusinga obukulu, era n'endagaano gy'alimu ng'obutabaganya yeesinga obulungi, kubanga era n'ebisuubizo byayo bye bisinga obulungi. Kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa, tewandibaddewo nsonga eyagaza yakubiri, kubanga bw'abanenya ayogera nti, laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Si ng'endagaano gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri, nange ne sibassaako mwoyo, bw'ayogera Mukama. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu birowoozo byabwe, era ndigawandiika ku mitima gyabwe, nange nnaabeeranga Katonda waabwe, nabo banaabeeranga bantu bange. Era tewaliba muntu aliyigiriza munne oba muganda we ng'agamba nti, manya Mukama, kubanga abo balimmanya okuva ku muto okutuuka ku asinga obukulu. Kubanga ndibasaasira mu butali butuukirivu bwabwe, n'ebibi byabwe siririjjukira nate. Bw'ayogera ku ndagaano empya, kiba kitegeeza nti ey'olubereberye aba agidirizza, naye ekikulu era ekikaddiwa kiba kiri kumpi okuggwaawo.